Mukama abeere nammwe. Kandi abaagalwa twetwe tuli aboonoonyi tusobole okukoleza emmisa eno batusaanidde. Yajja okuyita abamanyisa emitima, Ayi Mukama saasira. Tugadde gwa paatiri ng'otuwolereza, Ayi Kristu tusaasire. Olidde ogwokubiri okututwala eri Kitaawo, Ayi Mukama saasira. Katonda omunyisa buli kantu atukwatira ekisa, tusonyiwe ensobi zaffe, atuuse mu bulamu butaggwaawo. Gayirire. Twegayiridde Ayi Mukama ekisiibo bangule okutegeera n'ekigambo ky'otuliisa okwefuga okw'omu budde buno bw'okubeera ababo n'omutima gwonna, era tussengamu bulijjo ekitiibwa erinnya lyo nga tukwegayirira. Tukusaba nga ttamu Yesu Kristu Mukama waffe omwana wo awangaala n'alamula amu nawe ne Mwoyo Mutuukirivu, Katonda omu emirembe n'emirembe. Mukuume ebiragiro mubikolenga. Essomo ebbereberye bye tusoma mu kitabo ky'amateeka. Musa yayogera n'abantu n'agamba nti, Ayi Isirayiri, wekkaanye amateeka n'empisa bye nkuyigiriza olwaleero. Bikwate lw'onooba omulamu n'oyingira mu nsi Omukama Katonda wa bajjajjaabo gy'agenda okukuwa ogirye. Muno nkuyigiriza amateeka n'empisa ng'Omukama Katonda wange bwe yandagira, by'onoogoberera ng'otuuse mu nsi gy'ogenda okuyingiramu efuuke yiyo. Bikuume, bigoberere. Abantu bonna kwe banaalabiranga amagezi go n'okutegeera. Amateeka gano gonna bwe baligategeera
balikungiriza nti tiwali ggwanga ggezi nga ggwanga lino ekkulu era nga kituufu. Gw'ate ggwanga ki eddala ekkulu eririna baalubaale abalisemberera ng'Omukama Katonda waffe bw'atuli wano buli lwe tumukoowoola? Ggwanga ki ddala ekkulu eririna amateeka n'empisa by'ogeraageranya ku tteeka lino nga bwe ndikuwa kati? Kyokka wekkaanye ky'okola weerinde. Leka kwerabira kintu ky'olabyeko n'amaaso go gennyini, tibikuvanga ku mutima ennaku zonna ez'obulamu bwo. Bibuulire abaana bo n'abaana b'abaana. Abooluganda, ebyo Mukama yabyogera. Twebulirire Ezabbuli 147 ekiddibwamu. Yerusaalemu tendereza Omukama. Yerusaalemu tendereza Omukama, Siyoni tendereza Katonda wo, kubanga yanyweza ebisiba enzigi zo, n'aweera MUGWE abaana bo omukisa. Yerusaalemu tendereza Omukama. Asindika ekigambo kye mu nsi, ekigambo kye kidduka mangu, omuzira agugaba. Gufaanana ng'ebyoya by'endiga, enkuba agiwandagaza ng'evvu. Yabuulira Yakobo ekigambo kye, Isirayiri ebiteeso n'ebiragiro bye. Mpaawo ggwanga ddala lyonna lye yakolera atyo, ebiragiro bye si yabibamanyisa. Yerusaalemu tendereza Omukama. Ganda tuyimirire okwaniriza Evvanjiri. Omukama abeere nammwe. Gamba Evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo evudde mu Matayo. Obudde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti muleke kulowooza nga najja kuddibya mateeka oba abalanzi. Sajja kubiddibya wabula okubituukiriza. Mazima mbagamba nti okutuusa eggulu n'ensi lwe biriggwaawo, ennukuta emu yadde akatonyeze tebirikuulibwako ku mateeka bigenda kukolebwa. Awo nno alimenya erimu ku mateeka amatono ago oba n'ayigiriza abantu okukikola, aliyitibwa mutonnyo obwakabaka obw'omu ggulu. So alikwata amateeka n'agayigiriza, oyo ayitibwa mukulu obwakabaka obw'omu ggulu. Ebigambo by'Evvanjiri eno bikomi wano. Mirembe Maria, Mali naawe, oli wa mukisa bakazi bonna, ne Yesu omwana w'omwana. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Nelya Paatiri, nelya Mwana, nelya
Mukama omutuukirivu. Evanjiri ya leero Omukama Yesu atugamba nti teyajja kudibya mateeka abalanzi abamu bwe balowooza. Abafalisaayo n'abawandiisi b'amateeka be balowoozanga nti Yesu azze okutandika ebibye bya Musa n'abalanzi babiriiko. Era nga bwe twalaba essande ewedde, Yesu ng'atwala basatu ku batume be n'abatwala ku lusozi Horebu, ate bw'atuuka eyo n'afuuka obulala. Bw'afuuka obulala, kye bamulaba ayimiridde nakyo. Peetero ne banne baagenda okulaba Yesu ng'ayimiridde ne Musa, ayimiridde ne Eriya. Musa yakiikirira amateeka, kubanga tosobola kwogera mateeka ga Katonda, ku biragiro bya Katonda, n'otayogera ku Musa, kubanga ye yabiweebwa era ye yabireeta era ye yabiwa abantu ba Katonda era ye yabibannyonnyola. N'olwekyo bw'oba oyogera ku mateeka ga Katonda mu Bajjuuzi, Abayisirayiri tebaawula mateeka na Musa. Era ky'olaba babuuza Yesu nti Musa yatulagira bw'ati, era buli bwe boogera ku kiragiro, boogera ku biragiro nga balifalinga ku Musa. Musa yatugamba bw'ati, gw'ogamba otya? N'olwekyo amateeka kufuuka obulala gaakiikirirwa. Ate bwe twogera ku balanzi, omulanzi eyasinga okwatiikirira oba eyasinga okukozesebwa ennyo Katonda n'okubeera okumpi ennyo ne Katonda ye Eriya. Kubanga Eriya ye mulanzi eyalagira enkuba egaana okutonya emyaka 3 n'emyezi 6, n'akoola omuliro ne guva mu ggulu ne gujja ne gusaanyaawo ebyonziira, n'asaanyaawo abasamize. Era Eriya ono ayogerwako mu bintu bingi nnyo, ng'eyayogera obutereevu ne Katonda, Katonda ng'agira mu kaloboozi ak'akawewo akatono, nga bwe tusoma n'ebirala bingi nnyo bye twogerako. Era bwe yali y'omu ku bantu abasatu abaagenda mu ggulu n'omubiri gwabwe, ndowooza balala mubamanyi. Bikira Maria ani? Yesu nedda, tumuleke. Ani? Enoka, ate ne Eriya, kubanga Yesu yali Katonda, yagenda n'ebibye byonna. Ate Yesu teyatwalibwa mu ggulu, abalala baatwalibwa. Yesu teyatwalibwa mu ggulu. Yesu yeetwala. He lifted himself. He was not taken to heaven. So those who are taken, they are 3. N'olwekyo Eriya y'omu ku bo. Era bwe yali ng'agenda nga ayise Elisha amusikire, Elisha n'amwegayira n'amugamba, mukulu, waakiri nga manyiza mwoyo ogw'oyina, waakiri ompeeko amakkati. Yasika amakkati ga mwoyo bwe yali ayina. N'amugamba nti bw'onaandaba nga ngenda, ojja kufuna ky'osabye. Era n'amulinda, n'atwalibwa mu kigaali eky'omuliro, n'amusuulira omunagiro. Bw'atyo n'afuna amakkati ga mwoyo eyamuliko, a half of his spirit. Naye Elisha ebintu bye yakola alina bino ebibeera by'amaanyi nnyo. Byo twasomye nti yajjako ekigenge omusajja oyo Namani.
akola n'ebyewunya ebirala bingi nnyo, era bagamba bwe yafa bamukwata ne bamusuula mu kiwonvu gye bamuziika. Naye abantu abaali baziikibwayo edda, kubanga babeeranga ne common graves, ozomuwulira ekiwonvu ekyamagumba, bwe bamusuula omulambo gwa amagumba ge gaagwako, abantu abo ne baddamu ne bafuna ennyama ne batambula. You can imagine, ye alina half of the spirit of the other one, naye akola bukonyi ku magumba, abafu ne bazuukira, baddamu ne batambula. Osobola okwefaanaanyiriza Eriya omulanzi. Kale n'oba oyogera ku balanzi, Eriya yabakiikirira, ate etteeka likiikirirwa Musa. N'olwekyo Yesu kyagamba nti sajja kudibya mateeka n'abalanzi, akyoleka wali ku lusozi olutukuvu. Era Petero bw'abaaga nti sebo tubeere wano, tetuva wano, tusigale wano, tukolewo n'ensiisira 3, emu yiyo, emu ya Musa, endala y'Eriya. Emu yiyo, emu ya balanzi, endala ya mateeka. Abakyayogera ekire ne kibabikka, aga nti ekire kyagenda okuvaawo nga tebalina mulala gwe balaba okuggyako Yesu. Ekibuuzo kiri nti Eriya ne Musa balagawa? Ekitegeeza Eriya ne Musa ayingira mu Yesu. The two were swallowed in the person of Jesus. Ayingira mu Yesu. Ekitegeeza nti oba oyagala okutegeera amateeka, oba oyagala okutegeera ebyabalanzi, oba oyagala okutegeera ebya Katonda byonna, biri mu Yesu Kristo. Era kyova olaba nga yafunza amateeka gonna. Amateeka ga mirundi mingi. Tulina amateeka Mukama ge yatuwa, tulina amateeka g'Ekereziya, tulina gye tuyita natural law, tulina gye tuyita customary laws. Ago gonna amateeka malungi, law divine law, tulina amateeka malungi. Naye Yesu agafunziza mu mateeka 2: yagala Katonda n'omutima gwo gwonna, n'amaanyi go gonna, n'amagezi go gonna. Kati oba oyagala Katonda ekyenkanidde awo, kitegeeza tosobola kukola kintu kirala kyonna nga teweebuuza Katonda. Tosobola kutambula nga tonatomuyina, tosobola kugenda kunoonya Katonda mulala, tosobola kukola Katonda byatakulagira. Obanga oyagala Katonda n'omutima gwo gwonna, n'amaanyi go gonna, n'amagezi go gonna, n'obulamu bwo bwonna. Ate n'agamba nti yagala muntu munno nga ggwe bwe weeyagala. Ekyo nnyini kye weeyagaliza ky'oba oyagaliza munno. Kaakati ebyo bibiri bwe tubikwata kiba kitegeeza tetwetaaga mateeka malala. Ani ayagala obulumi wano? Yali ayagala. Oba tuyagala bulumi, ekitegeeza ne muno tomutuusaako. Ani ayagala okumwogerako obubi? Tewali. Kitegeeza oba tuyagala okwogerako obubi ne muno tomwogerako obubi. Etteeka Yesu afunza amateeka ago 2 kasita tukakwata, ne tuwulira Katonda, ne tumwagala, ne tukola ebyo bye twagala bitukolebwe, ne tubikolera bannaffe. Do to others as you would love them do to you. Eyo bagiyita golden rule. Kyoyagala bakukolere naawe kyobukolera banno. N'olwekyo Yesu agamba nti sajja kudibya mateeka n'abalanzi, najja bituukiriza, yajja abifunze bitegeere bulungi nga tuyita mu ye. Teri mulanzi mulala agenda kujja. Wulira abantu abeera nga simanya nabbi ani, bwo obuzibu abo. Nabbi gundi, simanya omulanzi gundi, simanya omutume gundi. Yesu Kristu yamaliriza okulanga kwonna. If they are prophets, they are in the person of Jesus. If there is anything that was done before and that which will be done later, they are all engulfed in the person of Jesus Christ.
buli kyonna kye twetaaga Katonda kye yateekateeka okuwa ensi eno n'okugira n'okwogera gy'eri byonna byonna yabiteeka mu Yesu Kristo. Tekyali mulanzi mulala. Mulanzi asembayo bamuyita Yowaana Batesita, era ye yasongako n'agamba nti ono liga ga Katonda. Abooluganda baagala twesabire Mukama atuyambe etteeka lino tulitegeere bulungi. Yesu Kristo atugambye nti tetugezaako kwetantala weeyinga mateeka. Abantu abamu tugenda tulowooza nti ebibi ebimu binene nnyo, ebirala bitono. Ekibi kiba kibi. Once a sin, it is a sin, it is a grave sin. Buli kibi ne bwe kabeera katono bwe kati kazaayo Yesu ku musaalaba n'akomererwa. N'olwekyo Yesu atulabula n'atugamba nti let us not take sins lightly. As enkozeeyo akabi katono, ekibi kiba kibi, era bw'oba okikoze tojja kusembera. Genda wejjusi, twenenye. Amateeka gano n'abalanzi bye batugamba biri mu Yesu Kristo. Yesu Kristo yatuwa ekitangaala kati tumanyi nti nkola ekibi, nkoze ekibi A, nkoze ekibi B. Atugambe nti oyo akola ekibi oba atakuuma mateeka gano n'ettono erisemberayo ddala ayiritibwa mutonnya mu bwakabaka bwa Katonda. N'oyo ayigiriza omulala oba abalala naye aliyitibwa mutonnyo mu maaso ga Katonda. Budde buno bwe tulimu bwakweddamu, tusaba Mukama atuyambe tudde gy'ali, tumenyeke emitima, tweyune Yesu ono alimu buli kyonna kye twetaaga. Atuyigiriza etteeka, atuwe n'enneema tulikwate, tusobole okutuuka ku lunaku luli nga tusaanidde. Mukama abeere nammwe. Abooluganda mwegaire Katonda paati omulenzi buli kantu asime ekitambiro kino singa mwe kitumuweereza. Mukama ekitambiro kya kisiime akijje mu mikono gy'ekitwala kibeeremu enyeretemu ekitiibwa naffe kitugase amen. Twegayiridde Ayi Mukama ekitambiro kino
omuva okulokoka. Tukuzeeko ebibi byaffe. Naawe obuyinza kikuddaabirize kuba Kristo Mukama waffe. Muse emitima. Ebase Omukama Katonda waffe. Wamma kisaanye n'okuteekwa kituufu ddala era mutuviira n'okulokoka. Omukama paati omutuukirivu Katonda omuyisa buli kantu ssewannaku ffe okukwebasa buli kyo na buli wantu. Gwe amala empisa zaffe embi amaanyi nga tusiiba n'ositula emitima n'otuwa empisa ennungi n'empeera yaazo muyita mu Kristo Mukama waffe. Mujje bamalayika abayita okutenda ekitiibwa kyo, abafuzi ne bakisinza, ab'obuyinza ne bakankana, ab'amaanyi bonna ab'omu ggulu ne baserafimu, abatuukirivu bonna bassa kimu okugulumiza. Naffe no tukwesengereza, kkiriza amaloboozi gaffe gagattibwe n'agaabwe okwatula nga twetuwaza nga tugamba nti mutuukirivu tuufu oli mutuukirivu ayi Mukama, ebitonde byonna bisaana bikutende kubanga oyita mwana wa Mukama waffe Yesu Kristo amaanyi gamu omutuukirivu agagenderako byonna n'obiwa obulamu n'obifuula bitukuvu. Era nakwekuŋŋaanyisa abantu okuva ebuvanjuba okutuuka ebugwanjuba ekitambiro ekitukuvu ne kiweerezebwa erinnya lyo. Tukwegayiridde ayi Mukama n'okwesengereza tukwesengereza ebirabo bino bitukuleetedde obitukuze, kkiriza okubitukuza nawe mutuukirivu oyo yennyini bifuuke omubiri n'omusaayi na Mukama waffe Yesu Kristo eyatulagira okukuza ebyamagero bino. Anti yennyini mutole baamuwaayo yaddira omugaati n'agugulimisa nga yeebasa n'agumenyamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti kino gwe mubiri gwange naalwayo okubeera mmwe. Era bamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era neebasa n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna, anti ne kaliisi y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya teyolubeerera. Nayiba okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyesa ebibi n'omukikola nga lwakko nzijjukira. Naye Mukama okubonaabona kw'omwana we yennyini okuleeta okulokoka, ssaako okuzuukira kwe n'okulinnya kwe mu ggulu. Era tulindira amatoka gaagokubiri ne tukuweereza ekitambiro kino ekiramu ekitukuvu nga tukwebaza tukwegayiridde nulira kiriziya awo byakuweereza olwekyo ekitambiro kyewayagala kikuddaabirize. Kale nno ffe abali omubiri n'omusaayi gw'omwana wo tuvulemu omutuukirivu tufuuke omubiri gumu n'omwoyo gumu mu Kristo yennyini abatufuula ekirabo ky'ekitaggwaawo tusobole okugabana kusikaamu n'abalondemu bo ddala mali omubeerera omutuukirivu nnyina Katonda nzeeko omutuukirivu bba wamu n'abatuukirivu era n'abajulizi ekitiibwa wamu n'abatuukirivu be tujjukira mu ngeri y'enjawulo olwaleero n'abatuukirivu bonna bali okusomedde obwedda bonna nga tuyita tebata kutusabira gy'oli
twegayiridde Ayi Mukama ekitambiro kino ekivaako okutabagana kwaffe kiri kyeyesu n'eddembe n'okulokoka eklesiya kyalugulumaga ku nsi iza okumunyweza mu kukkiriza ne mu kwagala wamu n'omuweereza wa Francis papa waffe n'omwepiskopi waffe Yozefu Antonio Ziwa saakaba ebisikoopi ab'ensi zonna n'abayawulira Katonda munnaddiini mudyango ne musaserdoti n'abantu bo ab'obukugu bo abaana babasasanya neyo ipat omusasizi bakkirise basaasire obagatte naawe baganda baffe abamala okusomoka na bonna bamalako obulamu bwo nga bakusanyusa olw'ekisa kyo bakkirize mu bwakabaka bwo etusuubira ekitiibwa ky'otowulira ennaku zonna nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe wayisa ebirungi byonna by'owensi. Katonda paati omunyisa wa buli kantu abali ekimu n'emwoyo omutuukirivu mu Kristo n'omwoyo gw'okufuna n'ofunamu naye era munyuma ofuna buli ttana buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Baffe ali mu ggulu yagala bukira bulunsi akuliko emmere yaffe senomubiri manakisirima tukula okutemeka ekyokulima. Ayi Mukama tukwegayidde tulokole mu bibona tuyambe tube mu ddembe tugirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna tutebeekera atali kutabuka nnaku nga tulinda okwesiima kwatusuubisa n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Kabaka gw'obuyinza n'ekitiibwa emirembe. Ayi Mukama Yesu Kristo gwagamba abatumewo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuulira bibi byaffe naye amaaso go gazikkiriza ku eklesiya wo kkiriza okumunyweza mu kukkiriza ne mu kwagala gwanga n'olamula emirembe n'emirembe. Mukama Yesu mbeere nammwe ennaku zonna. Katonda ne Yesu Kristo ajjawo ebibi by'ensi twesimira tutakumbagane entukuvu ennyo ey'akaliga. Ayi Mukama sikwandegonye olw'ayagala mu bw'ekigambo omwoyo n'omusaayi bya Kristo bitukuume bituuse mulamu butaggwaawo.
Twegayirire. Olujjuliro lw'omu ggulu kwe tulidde Ayi Mukama uze azibweko ensobi zonna, tusaanyise okutuuka ku birungi by'eggulu batulasaanya. Tusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Mukama abeere nammwe. Omukisa gwa Katonda omuza buli kantu Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakeeko gusigale nammwe era ate n'ennaku zonna. Missa ewedde ngene mu ddembe lya Kristo.